uno mukono waliwo abantu abalina okusinza Kyagulanyi nga Katonda. Yes, let's get serious. Mpuuga yali mubaka for 2 terms siba kiri before ani yamulonda ku lop Kyagulanyi ani yamulonze ku commissioner Kyagulanyi yamufudde kyali wakati mu bisanja biri obera mu parliament ani yali akumanyi ani yakuwa yakunominatinga mugende pola faba mutu sirika ne moza tutegeera yali mu parliament for 2 terms. Who appointed him as the leader of the opposition? Kyagulanyi. Who appointed him as a commissioner? Kyagulanyi. Bwaba has the powers to appoint you, he has the powers to disappoint you by firing you. If you know you are bigger than Kyagulanyi and Nup, resign as a Nup MP in parliament. Mu mateeka ga Uganda omuntu yali aguddeko ku ddalu tajjibwako hadithi. Toyinza kubanga ogenda kugula ttaka lyo oba kulitunda n'osalawo okuyita omusajja yali aguddeko ku ddalu nti mwami Mukasa jangu nnyamba ontereko omukono obeere omu ku babaddewo ng'abajulizi nga ngula oba nga ntunda. Ne mu kkooti za Uganda omuntu yali aguddeko ku ddalu tawa bujulizi. Omuntu yali aguddeko ku ddalu w'abeera ku nsi mu bufunza abeera ng'omulambo ogutambula. Gw'ataanaawo atya obujulizi ng'enkya ayinza okugwa eddalu obujulizi obwo bunaasigala buli validi. Senga okola endagaano naye ng'omulalu yaliwo ng'omu ku bajulizi oba yali aguddeko ku ddalu nga yaliwo omu ng'omu ku bajulizi abakuteereddeko emikono. Enkya eddalu ne lisituka bupya. Endagaano eyo enaasigala ekyali validi ng'era ekyakawuntingibwa okubeera nga ndagaano. Era kyova olaba omuntu yenna akuloga eddalu waakiri omwegayiriranga n'akuttira ddala lumu. Kubanga omuntu omulalu ku dduniya kuno abeera ng'omulambo ogutambula. Omuntu yali aguddeko ku ddalu ne bw'oliterera mu miitingi z'ekika toliteesa. Bw'oliteesa ekitakwatagana kya muganda wo nti mulabe eddalu liiryo lirinnye. Omuntu yali aguddeko ku ddalu ne bw'oliwasa omukazi olisigala toyina maanyi ganenya ku mukazi we yadde obuvunaanyizibwa obuyombako lw'olabye ekikyamu ekiri ku mukyala wo. Era bw'oli kimunenyeza aligamba anti liiryo lirinnye eddalu lirinnye tumukwate mangu tumusibe emigwa akabanzi kalinnye. Omuntu yali aguddeko ku ddalu ne bw'agenda mu Stenseni oba mu kasenta k'ekyala awali omweso n'afunako oludda lwawagira Kaliberudo. Bw'ali kuba engalo bw'ati n'aga kuba ono omulabe gw'atawagira aligamba nti kirabe eddalu lirinnye. Mu bufunzo ebbanga ly'obeera nga wali oguddeko ku ddalu naye ng'oli mu bulamu ku nsi. Omubiri gwe guli kuyambako okukola ng'entaana mw'owangaalira ebbanga ly'olisigala ng'oli mulamu kubanga ekituufu kiri nti obeera mulambo ogutambula. Kyova olaba omuntu omulalu tajjibwako hadithi. Omuntu yali aguddeko ku ddalu tawa bujulizi mu kkooti. Omuntu yali aguddeko ku ddalu tateeka mukono gwonna ku ndagaano. Kakati n'ono omusajja Frank Gashumba yali aguddeko ku ddalu mwenna mukimanyidde ddala bulungi. Situmanyi oba bino abyogeza ddalu oba yatereddemu butereezi. Era bw'aba yatereddemu bwe linaddamu okumulinnya ku mutwe tabyegaane oba tebifuuka ebisaanyizibbwawo nti omusajja yabikozesa under influence ya bulalu yali tategeera bulungi. N'olwekyo mwenna abasheyalinga Frank Gashumba ng'alina ekyamagezi kyayogedde nga bwe mulowooza mukimanye nti ono omugwi wa ddalu. Omugwi w'eddalu tebamuggyako hadithi. Frank Gashumba yali aguddeko ku ddalu essaawa eno ayinza okuba afunyeemu kalembereza lwa nsonga nti omusana tegunnayaka. Naye omusana bwe gunaamwakira mu mutwe bwe guti bwe paba era agenda kuddamu agw'eddalu. Byonna bye yayogera bw'eba ndagaano efuuka enfu etakyayina makulu. Omanyi nabagamba His Excellency Bobi Wine yafuuka omulimu gw'abawejjere. Yafuuka omulimu gw'ab'omuluvu era kye kirime ekisinga okubeera ekyettunzi mu Uganda. Bw'ovuma Bobi Wine Museveni akuwa ssente. Museveni bw'akumma ssente waana Bobi Wine. Kakati Frank Gashumba jjukira ddala bulungi nti banne bamujjayo eri mu MK movement ne babawa ebifo mu gavumenti eya wakati. Olw'okuba nti yali alowooza nti wa mugaso nnyo eri Museveni yali alowooza nti naye agenda mmuwa. So nga Museveni bamuyita Ssekawuka kaali kakulumya omuntu yenna nga wali osonzeeko olugalo lu Museveni nkulayirya Museveni tali kusonyiwa. Frank Gashumba ne bw'alijja n'ebiboozibozi byeffe abavandimwe tuli bavandimwe n'ebirala ebireeta obusosoze mu Uganda ng'awaana Kabila Museveni mwava. Kabila Museveni mwava ne bw'onoogiwaana otya ne bw'onoogiwaana oddamu oba eggwanga mwava.
ye Museveni nga wali omusonzeemukko ku lugalolo tali kusonyiwa. Ate Museveni aboolera ne munda mu kika amanyi omwana wa kitaawe omuto n'owa kitaawe ddala ddala. Amanyi omwana wa ssengaawe n'owa mwannyina ddala ddala. Amanyi omwana wa mujja wa maama we n'omwana we baali yonka. Kakati omuntu alina obusosoze mu nnyumba tosobola kuŋŋamba nti talina busosoze olw'okuba nti mugatta amawanga. Nedda ekyo tekiriyo. Kakati Frank Gashumba yalowooza agenda funa ekifo. Bw'ataafuna ekifo waakiri afune kasente. Yalabye ebyo byonna byaganye atandika okwewaanyisa His Excellency Bobi Wine. Atandika okuvimbisa His Excellency Bobi Wine. Ye yennyini yali amuyiseeko akamyu agamba nti kati Kyagulanyi akyali w'amaanyi. Yamuyitako atalina kyali agamba nti kati Kyagulanyi akyali w'amaanyi. Frank Gashumba y'omu ng'entalo za Mpuuga ne National Unity Platform zitandika y'omu kubagamba nti ekibonyabonya His Excellency Bobi Wine ngabana. Era y'omu kubagamba nti His Excellency Bobi Wine Vasco da Gama we wava n'erinnya lye yamutuuma kwe yatandikiriza okumuyita erinnya mbu Vasco da Gama. Mu lutalo lwe lumu akulaga nti ate kati Vasco da Gama ye mutuufu. Mpuuga ye mukyamu. Bannayuganda temuwuddisibwa. Jjukira nti bano abasajja bakozesa amaanyi g'abantu nga bwe nabagamba. Bano abasajja bakitwala nti His Excellency Bobi Wine soketi okuli amasannyalaze nga bo bwe buno bu extension oba bwe bakyajingira. Kakati baleta bu extension bwabwe ne bafumita mu socket gye bayita Kyagulanyi ne bawa amasannyalaze ne banyiga mu charger ne bakyajinga ne baddamu ne bakozesa amaanyi ago okuvuma His Excellency Bobi Wine. Buli amaanyi lwe gabaggwamu buli ssente lwe zibaggwamu nga batandika okwewanisa His Excellency Bobi Wine, nga batandika okulaga ensi butya Bobi Wine bwali ow'amaanyi eri omusajja asobole okubalengera abayita abawe ssente nabagamba nti His Excellency Bobi Wine kadaala akatembeeta ab'omuluvu. Nkiddamu, His Excellency Bobi Wine kadaala akatembeeta ab'omuluvu, kadaala akatembeeta abasiru, kadaala akatembeeta abantu abataliimu nsa. Nti omuntu buli owavu we mumuluma ng'ayimirira kadaala ke bayita Bobi Wine ng'awaana eri Museveni ng'alengera nti ne Frank Gashumba atuvuddemu tumuyite tumuweeyo ssente kubanga tumanyi ekimutereeza. Bw'agenda eri nga bamaze okumuwaayo ssente ng'atandika okuvuma akadaala kano akamutembeesa okumulengeza eri nti gyali. Bw'alaba nga bazimumye nga ziggweddewo nga bagaanye okumwongera ng'akomawo ku kadaala era ng'akamutembeeta nga basobola okumulengera nga bamuyita bamuwaayo ku kasente. Abo abasajja y'engeri gye bazannyira ku bannayuganda bwe batyo. Kubanga bw'owaana His Excellency Bobi Wine omanyi oli ku maanyi g'abantu, oli ku maanyi g'abantu abanyigirizibwa, oli ku maanyi g'abantu abagenda emulago ne batasangayo mpeke, oli ku maanyi g'abantu abatambulira ku nguudo embi, oli ku maanyi g'abantu baamulekwa nga bazadde baabwe battirwa Museveni, oli ku maanyi g'abantu abaasibwa, oli ku maanyi g'abantu abaalemazibwa, oli ku maanyi g'abantu abaatulugunyizibwa, oli ku maanyi g'abasajja abasiraamu be baakendeeza oba be bajjako amaanyi g'ekisajja kubanga nga babasala ebitundu byabwe ebyekyama n'abasinga babalawa Bulaayi. Kati bakimanyi nti essuubi ly'abantu bano bonna libali mu Bobi Wine. Bw'owaana Bobi Wine ogenda kuzza emitima gy'abali batandika okuzza mu mitima gyabwe. Otandike n'okugendayo mu bantu nga tekyali akuboggolera, tokyalina kwekeka, ng'osobola n'okubatambuliramu ng'otaayaaya bulungi nnyo. Kakati oluvannyuma lw'okufuna amaanyi g'abantu Museveni n'akulengera n'akuwaayo ssente, then ng'otandika okusandabula abantu n'essuubi lyabwe Kyagulanyi bwe ziggwawo ng'otandika okumwewaanisa. Awo twavaawo dda. Omukazi ayenzeeko abawabulabe ne bw'omuzzanga ewaka nga gamba nkomyewo ku lw'abaana toddangamu okumwesiga 100 ku 100. Bwe biba ebyapa byo bibadde mu nnyumba fulumya. Bw'oba obadde olina pulaani ze ez'ekyama tozimugamba. Omukazi kasita amala okulozaako ebbali aba afuuse musota mu nnyumba. Omukazi kasita amala okwendako aba afuuse musota mu nnyumba. Toddangamu okumubuulira ebyebuziba, toddangamu okumulaga ebyebuziba, toddangamu n'okumubuulira ebyama byo kubanga aba ayenzeeko eyo ensigo y'obwenzi ebeera emuyingidde ate ssekawuka kaali kakulumye buli lw'okalabanga oteekako misinde. That's why natandise mbagamba nti omuntu eyali aguddeko ku ddalu is always omulalu.
ne Frank Gashumba yali aguddeko ku ddalu era njagala tumukonsidalinge ng'omulalu ebbanga lye lyonna erisigadde ku nsi omulalu ne bw'aliyogera ekyensango olaba kibagattako bw'otakkiriziganya naye ogambirawo nti mulabi eddalu lirinnye. Omuntu ali ku nsinga yali aguddeko ku ddalu mulambo ogutambula era omubiri gwe gumuyambako kukola ng'entaana ye. Frank Gashumba totwesipaata situkwegoda situli bakyaliibo. Wana Mpuugawo nga bwe watandika, wana Museveni wo nga bwe watandika, wagamba Bobi Wine kamyu, kakati akamyu kalema katya Mpuuga okumegga. Temutweteekako twabakoowa mwatusina gavumenti ne bwerikyuka muli accountable ku bikolo bye bimukoze. Nze mpuliriza ekigambo kya Frank Gashumba yatajjakana Nadduli. Naye wana n'okwewaana nze mpuliriza ebigambo by'omusirusiru ng'oyo. Mpuliriza ebigambo by'omuntu eyayimirira n'agamba aba SFC n'agamba eri mu kuziika Richard Wasimanya wani owa Bujinga. Nanjogerako nga bwe nagamba Museveni mbu yayonka mbwa nseetingeera. Embwa esigala mbwa terifuuka nte. Frank Gashumba wafuuka mbwa, olibeera mbwa, ndikulaba nga mbwa, ndikuwulira nga mbwa era buli lw'oyogera mpulira nga aboggola ate era ndikutwala ng'embwa ebbanga lyonna.